Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa banange abadde akimanyi nti nezaayita entono zikuweebwa kwagala bannange antifuro nga tusanyuse ebyaddala bannange antifuro were bannange were tuwagira webale nnyo webalire ddala kubanga ezo sente entono tukumanyi kyewakola mu kwanjula ekyo kyokka kyatulaga nti okwagala kulina kw'amaanyi nnyo ddala kwa ttendo tikusangika ate no mukugatte bw'ate era waali ndowooza owulire akakadde nga kaliko n'ezijjako bannange tweyanze nga antifulo mumwongere engalo abamaze okulya yes thank you so much kansirike kamala okulya yenda ayagala kimu tulye tunywe tuzine n'amaaso okubeera sitede bangalaba tulambule tujumirwe kati yoyo bwenjogera ku antifulo kati ate ebyo si byokka kale byogedde ku butono obwo nkoledde ebintu bingi nga bitagenda myaka 10 nga bulina olaba nange nazuula nti waliyo kibba bagagga nayiga okwesigaliza emikwano ebyaddala ate oli omwamu mu mugaggawo natandika kikoze nnyo kibba bagagga wamago bitegenda aja bayisi bakuyita eno abantu babi mukwate ngaki ng'ekyatika banange thank you soda mulabye my love aba engalo ezitalindwadde mukama yeebazibwe mama ali ku dayate ebya menta n'ebya ttiimu bya ttiimu twawule ebintu ebyo bannaye ebya menta bya menta n'ebya ttiimu bya ttiimu bwema njogera ku antiflo mumuleke nakolanga zipate buli end of year lwakuba nabikoowa buli mwaka nategekanga fans dina y'abafaani bange nenkikola okumala emyaka nga nkiddamu antiflo nga newaaba tajje akugamba tebo yakakadde njiguze efuna bootuuzaako kati alina ne roya silva n'alinnyo ennyonyi nga zze ku pate nankyaze we namugongo napatrit najja ku pate nga kifa dress code yali kiwatugambye african weya kwata sente z'otegekere byenayambala ansapootinga mu dduuka nansapootinga ng'omuntu nsanyuse ntya She loves you wholeheartedly. Nyina abantu bwe mba nfumbirwa nga bagenda webeera wali mu bamaama nga n'omusajja alina okukimanya nti baalina okuwa engoye n'okurecognizinga nti bamaama antifulo kwali omusajja oyo ne bwendibanga soogera mu budde obwo nga mujjukizanga abantu nti Shifa yagamba antifulo andeze emyaka mingi ebyaddalako nga nkola eri ku Star TV nga sinajja nakubaba oli ka baby nga faani nagamba faani okanogamba oba faani kyeki kale nga gwe kyokola tokirabamu naye nga ye akirabamu omulamwa faani wa biki ebyo byawagira nga naye Shifa faani wonkwagali nga oba kati faani wa biki ebyo ebiri awe n'ebyamakulu naye nga biri kuteeba ataliye era mu baserebu bantu bayagala wano baddotabe nze ne Rema n'amakulu ate ati antifulo bw'akeera n'ayagala mujjukira ebiseera Rema we bamuteeka ku billboard ng'alina essimu z'alanga waliwo ekika ky'essimu ekyali kiza oba kamoni biki oba biki waliwo essimu Rema ebamuteera ku billboard antifulo yakeera n'amanya nti Rema wange yalanga amasimu n'agula amasimu oba 100 gagabira abantu ekiki yes kadomayo omuntu akwagala bwatyo nti nakwagala ebyaddala Shifa bangi bamuwadde brand agira takweyagala supporting a brand mbere number 1 kufani we kati byoli mulalamu in fact kututikero gende Dubai supporting a brand kayo ku team Shifa natika family yatikayo ne team Rema ekiki kati mmwe njogera kuba tokola abantu waliwo ntunya abantu abeeragane nga abantu bannalaba tulabye naye nga ate gwenjogerako
so down to earth. Empisa. N'atuuka wanayinza n'okugulira nga bafukamira ababuuzi. Abatubuuze ku by'abantu abo. Naye nsanze ab'amatima amavundu nga naye gwe ze wenjogera nyina abantu bange era nabbanja bwe mbanga nga sirina googera ng'omugole bw'akoowamu. Yes. Anti Flo obagamba nga Anti Flo obagamba nga Anti Susan Sempa oyo naye ali mu America obagamba nga Anti Frida Sebalu oli mubawandiika nkugambye Anti Flo nenkugamba yes Susan Sempa abo basempa family abo Isaac ajja basomeramu abo bebo bamami ba Isaac ba anko eyo family basempa Anti Frida Sebalu oyo waawo obulo Anti Frida wa bulo butambala eyo oyo Anti Frida oyo ne bwe male banga nga soogera naye ye muntu akera nagamba my daughter ndabye kanika wanakayinza okunyumira mazima ndabye obusuuka buno buli soft obwebakamu shifa mazima na parkinga suitcase nga mami wo nazijukiza mami wa parkingira nga ngenda mu kisulo nakuparkingira kano nagamba peni nzitadde wano kati ye Aunt Frida abiparkinga kukwatira video brother wange natuuka nazaala omwana ga junior banange yazadde mu parkingiddeyo suitcase kati gwomunkwano ogwo ogumanyi kati abantu abo ngenda bbawa n'abalala mbayina bambi batono nnyo naye tojajamya omugagga toto omugagga kibba bagagga aliye Kampala wala bannetemukukuta bizeeyo wali temubitujjamu ebintu bino mukwano is it your vista njakukuba oluyi bize wali bayagala kubba bigundi omugenyi bagala kubba ebintu byogwe okwata ebyakyo oli muyaye ate bebi biki ayagala kubba ebintu bya mugenyi oyo mugenyi ayagala kubba bintu bye muwakazindala wama mugenyi waffe alo aha tusonyiwe okuyimiriza munnange yes oyo naalongo tambula bulungi otuule aha otuuse bulungi kale naye mwe mujja mutuule wali muyitewo bawonye kale omugenyi waffe akazindalo kako mwasibye mutya basebo ne bannyabo bulungi nnyabo bulungi sanyusa obbasanga wano sanyusa okulaba nnyabo bulijjo mbalabira eyo ku mutimbagano naye ndi musanyufu okubanga mbasanze ekikigwe obugalo bw'omugenyi ngayiseemu nammwe mwebale kuuma kitundu amiina wabere kujja nange ntuuse amanya omaze okuregistaringa muno amanya nze Nakandi Jessica mbadde nkolera Saudi tubeera mu biyumba ebyo nga tubalaba bannange nga tusanyusa okukula wabale kujja basanga Nakandi Jessica wow ate kati biri ebirala akyayogire ono naawe ate ebyo byolina obugalo yes tweyanza muwali gesitaringe mumpeere kundi agenda regisitaringe
Mumpeera akatabo ateeke munono Nakande Jessica. Nakandi. Aloteeke mu from Saudi. Nakandi from Saudi. Owange essaawa yona ayinza okuddayo. Ate ensi yaffe eri wano. Shera aliwo? Ebulage wanaawo. Yes. Ekyo ki? Tetwambalirawo. Bannaye webale. Yingira oyambale. Bannaye abagole. Sheri kwata akantuko. Sheri. Yohana. Nga bona babiri. Yohana. Bona nga balabira Yesu. Sheri. Bazeyo mubire. Happy family aro. Bannange webale kwekikira mukwano. Happy family aro. Ndowooza olaba ebisimu. Kuva mu biro otuukira mu birala. Yes. Happy family. Tekamu. Shia. Wamato tomanya amazina g'enkuba gwe. Ogamanyi? Ona manyi bulungi. Ejeshi? Yes. Ona amazina agamanyi. Wamma bali online omugenyi omulabye mukubireko omubugalo. Obugalo. Yes. Tulinze bagenyi addako Shera twanjulire ebyaleesi. Yes. Kamala okwambala ajja twanjulire. Yes. Ajja jigula. Ekikigwe. Mukambwe mukko. Ayajja gagula. Bambi. Kimuli ku mutima. Agimanyi bulungi. Tajjagalirako ddala. Kimuli ku mutima. Sino twakatali gyerabira. Yalwaza ddadde we. So abagenyi mwenna tusayisa obbalamwe bali kujja bakatuuka abatuuze. Yes kajjamu. Olowooza akaseera tekatuuka yeeyo. Katuuka ne batweyanja kubanga abantu tebakomayo tulinamu abapya tebamanyi mannya g'abatuuze wano. Yes, bwe kiri. Yes. Vice, mpaka zindalo ka vice. Vice oyinza okukola abakazindalo kako. Annaye. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Mukama mulungi. Embeera ze weewa. Nebaza Katonda nti mbadde wano okuva ku makya enkuba ne tusanga wano. Naye ne neetooloola nenzire waka nenfuna abagenyi. Abagenyi bankwatidde mu kaseera akatuufu ke mbuukiramu ewaka okugenda ewa Shifa. Kuba tetukyagenda wa gaadi. Tugenda wa Shifa. Shifa abadde yakapaakinga. Era nsuubira paakingi. Paakingi agisanze wali mu kkubo. Nengamba naye mujje emmotoka kubanga ya Shifa yiye ejja. Ngenza okanga Shifa ayitawo konze mama yenyigiriza n'ayitawo. Nenga kale kati awo nensoka ne mutuukako ne mugana naye wendi. Nti siriwo wendi oba ssaawa 12 oba emu naye nja kujja. Nebaza Katonda nti gye ngenze bye ngenderedde binnyanguyidde nenvaayo mangu nenkwata obudde. Kyensinga okwebazaamu Katonda nsanze omugenyi waffe nga simulabangako simumanyi oba abadde ava mu mmotoka kuba nze mbadde mmuyiseeko. Bakkaawo musanze bakka yeno gye tulimu. Ekyo kyekijja eddundu. Kati ngenza okuwulira ngaga anti nkumanyi. Era omukyala ngambye anti nkumanyi. Ne mugabo bw'oba mmanyi Mukama nga mulungi. Kuba mutunulidde mu maaso simulabangako. Naye ye nga mmanyi. Nange ne mugabo bw'oba mmanyi Mukama mulungi.
Nangamba ngende ye wa gadi naye mbadde ntambulira ku namba ya Shifa. Naye bwe nkulabye sikyakubiddaani Shifa. Nenga mukama nga mulungi kati buli wempita bammanyi nanga nkulaba ku social media. Wekola amanyanga g'olabye. Nenga mukama kati ate bw'atuuse wano mpulya gy'ayogera balabika be bawerowiisha baffe be tukola ki abatusapootinga nga bali eyo. Kale neebaza Katonda olw'ekyo. Omugenyi waffe nsanyusa okulaba. Weebala okuyita mu makubo amalungi, weebala okuyita mu nnyonyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo tusanyusa okulaba. Era bwe mutuusizza amaaso agadde gatunula eri ge gandabye konze bannaye sifaananika kankukomye wano. Tuuka nze nange kanzira emabega. Nenzirayo ne ŋŋenda ne neeteekateeka okudda okwetaba mu mukolo. Naye ndi musanyufu nnyo. Bantu bange, bantu ba Katonda. Katonda waffe yeebale balabirira. Kuba kati Katonda yateekateekanga ku lunaku lwalirinnya wano oyo omugenyi. Vaisi nze ndi mukwata mutuuse mu makaago. Kwegamba nange ogw'omukisa n'agumpa. Nange omukisa n'engufuna nze mukulembedde okumutuusa wano era avudde bakanga mugumu ng'alaba atambula n'omuntu omutuufu. Era azze n'omuntu omutuufu ne mutuusiza ddala nze n'enzirayo nsobole okujja. Naye ekitiibwa kya Mukama okutuleetera okutuwa abantu wadde bali ku mukutu naye nga batwagala. Ate era ne batulaba ne bwakusanga mu nzikiza ng'asobola okutegeera. Kuba kati bayabawa amaaso bakyasobola okwetegereza omuntu gwe baakoze eki. Bakyasobola okwetegereza omuntu gwe ate ono baamupimye bulungi. Leero si kumuleetera kalimbu nate kaaganye omutuuka. Bali no bagira kayimba DJ. Kale surprise ataka. Aliwa. Nebaza. Aina compride. Kale mbebaza mwenna. Asaba akayimba bateekeyo. Abagumidde olunaku luno olubadde olw'enkuba. Ne mu kamera n'abitereeza. Tuli mu bbugumu kati tetukyali mu nkuba. Shifa nsanyusa okulaba maama wange. Nsanyuse nnyo n'okungatta ku famire endala. Kubanga eyo famire empya nsanze bakka singa mbadde embulaabula abadda nnonze neme kubula. Kati kitegeeza nina famire empya gyongasseeko. Bannaye baganda ba Shifa oba baana ba Shifa oba bato ba Shifa byonna twabibakwasa. Mwebale kutwagala abali ku mukutu. Sijja baga nti baganda ba Shifa kubanga bawero bwisha mwenna abali eyo. Mutwagadde ate era mukyatwagala. Twebaza Katonda nti mutwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpulidde eddoboozi ekigambo ekipya. Mami Fulo yakoze eki? Thank you, Mami Shifa. Mami Fulo mwebale kwegatta ku Shifa. Bawero wisha mwebale kwegatta ku Shifa. Bannange mwebale okwegatta naffe. Twagala omusajja wa Katonda ono. Amina. Musajja wa Katonda tuli ffenna ne mwebale kutwegattako tubeere naye. Mukama abawe omukisa abawe kye musinga okwagala byonna. Buli kyoyogerako nti okyagala Mukama akibakolere kuba naffe mukitukoledde. Amina. Bannaye kanjira nkomaawo nja kudda. Gardens bannange yani ono. Yes, where we shall. Bannaye. Bannaye tweyanziza, tweyanzeege, tufunye we tunaatuula, tunazina. Ne basa yasumuluddwa. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Mukama akuwa omukisa webale kuyimirirawo. Eyakitukoledde webale nnyo, webale nnyo, webale nnyo.
Mukama akuwa omukisa. Tweyanzege bannaye tuli basanyufu. Yes. Wawawa temundu opa temuntu aja nambi mpayo. Kale tubuulireko. Atubuulire. Bana kazindaalo. My gifts bannange neyanza my love. Oh. Yes. Bannange ekirabo kya Shifa. Nabadde ndi awo nankubira. Kati muno mwe nayiga otya abantu. Omayinze buli kimu nga neewaayo. Nankubira era ngambye bana mu mmotoka. Omukyala ankubidde naye bambi atejja twasimbudde dda naye gyava. Gyatugambye gyava gyabeera. Naye jadda naye munnange bw'abanga ddala atwagala. Nga laavu kateekemu effort ajje. Nafa mbadde nga nkulaba njenze gundi ankubidde ku namba ye Uganda. Ne twayogeranga kweri. Ne ku gundi nali part of it ebyokwanjula biki. Kati nayiga okwekengera. Ne ngamba bw'abanga atwagala gyatusinkanire mu meeting tujja bba bangi. Ambuza mwasimbudde dda konze ye. Twasimbudde dda. Nangamba Shifa naawe nkwagala ng'omuntu okwogerako naawe. Omayinza omuntu lwangamba omuntu lwangamba njakwogerako naawe. Tebatera kundaba nga bampa. Batera kundaba ng'omuntu aga Shifa njagala mulimo sikola. Omusajja yansuulira abaana 8. Bitera kuba ebyo. Ebyo bye bajja nga bye bakwagaza. Era mubuuziza kwogera nange lwaki kikuleeta mpaka kati ngambye nti ndowooza muno mwembeerera oba omuzibo laba. Kati omuntu agambye bwe mbaza olw'Essande mu meeting nja mufuna. Kati nga omuntu agenda kujja mu meeting yaffe atandika okunsipa layini y'ebizibu. Ngamba ate simugobe kuba alabika yategeera timetable yange nti olw'Essande Shifa alina okuyitira ebakka. Kuba ngambye omuntu eyeesitula nga yakuŋŋamba bizibu ave mu nnyonyo atajja ebakka gy'abansisinkanira. Ne nga akajje kasita tuliyo bangi amagye nnyina kati. Ngambye bano nga bambi n'enkuba etonnya kati simanyi bw'avudde mu nnyonyo salaama mpaka mu paaka amalaafu ave mu paaka mpaka ezijja eno. Bannange enkuba nnyingi. Bannange omugenyi avudde wala eyo yonna. Eki kiggwe. Naye nga bambi laavu like atwagala. Yes. Kuba kwagala. Biki byoyagala okuŋŋamba lwaki tobiŋŋambira ku simu? Nti nedda sirina nnyo bye njala kukugamba naye ng'omuntu njala kukulabako nkwagala nnyo. Konze kale jangu tugenda. Naye nga tweyanzizza bambi. Thank you. Kuliko n'omwana bambi. Shifa gwe mmanyi nti naye ali kunoonya yanoonya mu inbox yange. Ye Hope naye yeeyita Die Hard. Owa Hope. Naye oba buli badde ali kuyigga. Nange saamumalaamu maanyi. Bayalya neesimbisa nanga maama gwe weesiimye omaze n'omusisinkana ne mugamba naawe ojja mmulaba. Ali okwayaayana okufuna kati ayinza okuba kwali ku live. Ntondo. Genda wali. Emmere yange gy'ayagala. Genda wali wajja genda kukuba nno. Ne bw'aba alina ky'ayagala akoonako. Simon. Ate ono bw'akimu atakikwata. Eyange yaginzigyeko. Sorry. Tule wano stepmother totunulayo gyali. Ekiki? Naye nga bambi tweyanzizza omugenyi waffe okutwagala avudde eri ku mazzi. Bannange. Mubire n'alinnya. Ffe kati tuli ku heaven twayise mubire tugenda. Tusiimidde ddala. Kama akikubalire mukwano. Akayimba beegalidde bannange. Wabula mulumya. Bagala kayimba ki? So lucky. So lucky. So bannange na. Bannange eddoboozi si. Bwe kiri. Soko ojja
Soko joka tuimbire muno omumwa goba. Bayomba oluyomba. Sweetheart jango sale owulira abato owulira. Okay, akayimbo keewuliro joka tuwe. Ate mugundi eri yagambye. Mugo wali muzinyi nga ye muyimbi. Ebyaddala. Bwekira ate amazina tamanyi. Ebyo byaddala talimba. Talimba. Agama. Bas. YouTube. Kayimba ka mugenyi owulidde? Aya bas. Webiri. Biriko n'omuliro kweguli. Bikyajinga. Mama God. Huyu. Nawo olabika ontega kamasu webiguza Wanji. Oyaga kuzina na webuguza. Abaana bakugambye ogezza ebiriyo. Tobalaba mu comment awo. Ngana agezi. Abaana bali mu comment awo. Kati twasaze weight ya mbaga. Gwe sala nayo bitalina kusala muleka anyirire. Anyirire nenga asala weight. Tumugambira kusala. Obadde ekigomwa. Ku YouTube. Lete gundi headset siriwo. Ya. Bazisadeko ono. Nedda zijja mutuuka. Okay. Ate sala. Ate kasala ntate gejjamu. Wow. Nowuliranga. Wow. Omutwalo Timu Dan oye. Naye bamugereyo. Mwesesesese nenga mmanyi tulinayo omutwalo jajjenuka. No bamugole wa timu ki? Naye omugenyi togeza nodda ku side ejje. Bambi mugole. Alude online. Mugenyi. Nze mukwano. Maaso ge. Mukwano nze ne jajjeno katulitu. Amazima bambi si byakusenda Menta. Mazima olumutuuse mu maaso nga genda okufukirira engalo. Tijjajjeno kansanyusa okulaba. Abadde alinda kulaba jajjeno. Kunfera. Mugume omwoyo timu menta. Sagala kunfera. Ejeje. Nobwo bago chukirawo. Yasi mbadde njogera ku njovu ebbiri. Enjovu ezi. Bannange tuyita abagagga mwenna abali ku online oba abali wano bo basazewo tusalansa obambi abali ku online timu menta bambi mutuwagire abantu bano batwekobaanira. Ekiki. Gwe. Ziteeke wali. Gwe.
mwe musooseeyo. Nyabo. Oyo yennyini oyo. Oyo. Wow. Muntu anaakwata ku kiri mutu leero. Abaayo abatudde wano abalala. Kasukayo. Kati ngamba ayagala mukutu ki MTN Airtel. Eyingirawo mwaka zindalo. Sorry. Hey. Wow. A join is it? Oyo wa surprise wabadde kulimba. Neddoja kubiraba kwerinda. Uh-huh. Yamusoka muyimbira happy birthday. Hey, Aunt Christine Nagawa. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muje muzinga bwe muja. Happy birthday. Muje. Muje. Happy birthday to you. Look like angel. Look like an angel. You look like an angel. Oh, happy birthday to you. Dear Chrissy. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chrissy. We love you so much. 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 Yes. We love you, Baba Gaga. Nategedde bajamuba. Oyo wa timu Doni. Oyo tebamuse. Aya basi. Kasukayo. Ate mtu wade bya wano. Baba wade bya wano. Byempulira. Technician. She loves you so much. Okay, thank you. Omuziki wano kugenda mu maaso. Kuba mukubi ngalo. Kwa basinga. Uganda turula vungo ngabo. Okay, what time you said that? Okay. De bamala se na jamisa chance wa mwanya Muganyi no bayimbira gwe. Bazadde bene bamunga. Ngona fusubiza ensine gulo. Toka tugwenga. Ebizina byali binzise. Mundeke. Chovala nabi narira bikweka banga bobireeta no babikusi. Kwa kumuyaye bolgola bye. Laba Jojo ani wadde kaba. Aha. Sadu bude bamase. Bayadukayo. Bazadde bene bamunga. Wongo rafumusubiza ensine gula. Nga naona ono nasifuna mwesi gwa turi. I'm so lucky okufuna Mazima. so lucky. Mary, I'm so lucky. Sejisa
okukufuna omukwano gondaga sirina kyenjoye osana kukwatanga gilasi lenyokeya labaye obutansulirira timu kalenze singomba ndakulowooza nti ogenze sembompa mukwa tovangawo umatiza okumpisanga bebi ntongatika ngatabalungi olaba nga naona ono nafuna mwesigwa turi amsolaki okufuna salaki turi amsolaki sejusa okukufuna omukwano gondaga sirina chinjuya onasana kukwatanga gilasi miri amsolaki sejisa okukufuna omukwano gwandaga sirina chenjuya osana kukwatanga gilasi Obugalo. Wala muziki ndongo. Etiti. Ya. Kona ko tube wano. Kona da. Nengolo da. Kama wogose gagbukwati. Okumpa musajja omulungi mwe tungembetira munya. Sibimanyi era ababulira biwanyize sembete baby change asajalata nga naona ono nafuna mwesigwa turi amsolaki okufuna salaki miri amsolaki sejusa okukufuna omukwano gondaga sirina chenziya onasana kukwatanga gilasi salaki Mary, I'm so lucky. Sejisa hakakafuna omukwano gwandaga sirina chenjia onasana kukwatanga gilasi. Yes. Omukano gw'omuyimbi. Wanda. Wogambye. Ate uno dai hadi wa Hope Shifa agambye mu butuufu misinga okulaba ku gaadi yasinga okunyumira mu ediseti ezo ng'ayimba. Bwe bagambye buli omu baabano baweze oyagala kutenguwa bafaani naye dai hadi wa Hope Shifa ng'atubeereddewo. Aloza byangu. Ajambe mutekemu. Lwaki nga ku Millicent byangu. Bwe talent eyiyo tugimanyi amazina. Yes. Abo bataya tebakimanyi tende ya amazina. Wali gwe yimba buyimbo nabe kyekulagako. Okay. Nayenga tweyanziza Millicent n'atuwadde ebirabo. Thank you so much. Ayitayinza okulaba tukwaniriza ku family. Happy family. Now we are happy family. Happy family twagiroki. Ebino bimuli wano. Ebibyo ebimuli twalonchinza happy family. Tujja. Kale balunzi nga mwagiwanise wali. Ewa. Kati nganza yagala ennyo okweraga singa nagisonzesa edda wali eri waggulu. Yes. Wali kati ate mwagala
atudde mu benzi mu benzi kamuyambeko atudde mu benzi ayimuke naye nga bwe bateekayo mbadde nsaba tuzzeeko eyakava mu bire Sheri goddako twanjulira jangu atubulire gyava ye twamuleka mu bire naye nga tokweziri anyumiriza kahana kasumagirira ku boda nebakuba ekigo yesi akanya kali katono kati nakalaga owa boda mbuye n'atakalaba naye naye ngaoli ono mbu yali omugezi ku mwenna oli yali asumagirira nagamba akanya katono nagamba ekyewunyisa owa boda yali atidde poliisi poliisi eri ku byayo poliisi erowooza mbuno bagiri ate bamugamba owa boda vuga mpola singa yabavuga temwandigudde bamugamba owa boda bituufu bimwagwa bagwa ebigwawo wali mukwano hana obuuze ku bantu abanjulire byobeetikkidde otugambe ne gyova good ate twayize ebirimu bire twogera nnyo Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera bategeeza details tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nimba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano
beekwate babayise Hypex Studio. tubadde twogera nnyo kateekako akazindaalo oyogereko eri abantu amanya go amanya yogera nnyo yes sanyisa okulaba mu mpire Sherry obaddewa obadde mubire wavuddeyo ddi wagendayo olwokuna onene ovuddeyo leero ovuddeyo jju luli eri ovaddeyo mubire kati wava mubire atulu n'ogendawa abazungu babasanze mubire tunyumize gye wabadde bewalabye ekirala kyewalabye wow engalo leyadda ogire batimu doni nenga ye wa timu kamba itolabe kamba ito kyategeeza wow sumulula sumulula yes tunula muntu otubulire nanyire bananyiri byo ekyo kyani ebyo omugati gwani mugati gwa Miracle gwani omugati gwa Miracle kiwedde teeka wansi ate ekirala ate ogwo wow ekiki anti Miracle bananga badoni oye bananga badoni be batuli ate omulala gwani ekyo kigwe ekyo zinange mbivuddeko ekyo kigwe tuli wano tetulina gakulabako ekiri wano omugagale ate ebirala ate ebyo Miracle agabire bani
Timu Don eri mukutuwaamu boy. Oyo kenyini Timu Don. Mbuzize nusu ebe. Nusu bibiri byonna biguzibwa nusu. Obaza $1 simanyi. Tulina ku nusu bibiri. Za $1 wa Uganda shilingi. Ate ebyo ebirala. Kugaba kwebisigala mu mbitereka. Naye gono omulala lwaki tatuula? Gwe tuula n'abaana bo wazaala nnyo. Ate omulala omugaati omulala gwani? Mirako yafunye. Mirako afunye jajjeno kafunye ne mami afunye. Ate ogwo gwani? Guneno. Teko mzindalo kumwa. Jaja peace. Mwana ngako. Nza newunyiza. Owa. Omugalo gwa Timu Don. Nenga za $1. Eyo $1 si bibiri byokka. Basi. Bannange Timu Don mukikubereko mungalo tuleetedde ebintu wano. Omugalo gwa Timu Don. Bannange. Mwebale omutima omugaba Timu Don. Tweyanze ge bannange. Ebyaddala. Oba kati neebaze baani. Ayavudde ku nnyonyi atuleetera ebyambalo kati Don ayambadde. Ate naye Timu Don. Bucket. Ate Timu Don. Yebikola. Tulikayo. Bannaffe abalungi twebaza Katonda mazima ddala olw'obulungi buno bwe batukoze akawungeezi ka leero. Bannange eyatisse obubaka obwa Doni n'abutika Sheri. Teri yamutisse oyo. Bayogedde byagawadde. Yeye mugagga. Yeyayogedde baawa. Bannange omugagga Sheri. Timu Don. Munango wa Timu Doni. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Webale otulowoozaako bannange webale okuwaayo ssente ezo ennyingi bwe zityo. Ne zireeta ebintu ebingi bwe bityo munnange tweyanzizza nnyo maama. Kulika mu lugendo. Ali biza ate akyagaba. Doni Sheri. Kulikayo mu lugendo mukwano tweyanzizza munnange webale kwetikka. Webale okutulowoozaako n'ojjukira jjajjeno kanti gyali. Munnange Mukama akuddizeewo akwongereko kwezi ebibiri okubiseemu ofune ennyingi. Mukama akuwe omukisa. Amiina. Waliwo omulala mpozi. Akyali mugaba gwe yawulira buwulizi. Ali bize. Selisha misifa tweyanzeege. Yebala omugagga waffe ku nnusu ebibiri otukolera byonna. Ejeje. Namuwulidde. Ejeje. Bendage. Oyo bwate namuwulidde. Tugende nti Teri. Oyo nze mumanyi. Abeerayo mu Timu Don webale nnyo webalire ddala. Nazaala mu Don yadde mpagira menta. Nange nina mu Don. Yes. Nana bonna ba Don. Oli wa chairman naye wakwabuzaabuza. Naye nga tweyanzizza tweyanzeege.
Nkugambye. Mugambe yeddeko oyo. Mugambe yeddeko. Mukwano die hard weddeko. Basi namanya gwe wogwa. Wadoni. Atuwe sente. Olo timu mukolo. Tuwe sente. Oya tuwera ddala. Yes. Abakatuuka banange kajambo mu kirasha mbalengera. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Yes, yes. Nga bulijjo timu Doni yayisa. Yes. Naye ate bwera tubeebaza bannange switi naye agiri muwe switi bannange bino ebyo byomu akirya timuli tewaliwo bebi zeyinza atyo butalya ku Doni. Doni, thank you so much wamma. Mira kwe ali muchini. Omugagga yagambye okulekamuko. Buli n'agamba agabireko bano obusigala buddeyo. Okitegeera. So tusigaze dakika 5 eyakitivity gwe. Naye nga bakatweyungako tusanyuse balaba. Yes brother. Babale kujja online. Yes. Online namwe bakatweyungako mwebale kujja. Yes. Ne brother waffe Ibrahim Kibuuka tusanyuse omulaba. Kuliki kube enkuba etonyeeyo. Ibadde nyingi nno. Tino goyisemu nga amazzi gagenze wali kiseeredde. Naye nga are you done? Abagaga mumaze okugaba ebintu byaffe. Yes. Waliwo omupya. Ate menta tatondo wadde mulooza. Naye nga bano bakimanyi twalonkize happy family. Menta azize sweet bannaye atondo wadde. Mbwe abagagga bonna mwabeddiza. Bagume. Babireke batunule kigagga bansobera. Naawe kikulumira muli lwakwekaza. Ate enkole ntya nakkiriza. Bwenjovu bbiri zagenda eri. Naye nange mbaako ku online nga sitera bawula lwakuba balwawo okwebaza. Batera okulwawo. Batera okulwawo okwebaza naye nga tebaterako. Ate nze ngenda kusigala nnuto nga sirina side. Ndi kumpi. Ngenda kusigala timu mukolo. Tulabamu mutwalo Buleta. Bannanga bakatuuka njagala yabapya. Tekayo sente. Naye bannange ekitabo kiri awo. Ekitabo kiri awo. Muwandike tiimu Doni ejja kungwa mu bulago. Mulina okuwandika ebitabo bya kubanga bajja kuntabukira wano. Gwe wandiika. Nedda mutuweeyo akabba akalala twawule obubbo. Era bwawula. Wamma twawule obubbo. Twawule obubbo. Mufudde. Bannange bafudde bano mubaleke. Twawule obubbo. Kubanga kimaama. Erage shifa twagaza kitala. Yaze kusiikula fitina. Eyache.
Timu era timu mente eteeka mu sepeche. Chituwali bizibu. Katubireke. Katubireke. Sorry. Ekikulu naawe oyanguwa nnyo okwatirirangako. Kati bale ezirimu. Bala. Doni baleke. Twawule, tugira twawula. Timu meza. Kati waandika kyogamba n'okubala okwerabidde wata akaboko kano ani atannateekamu naye bannange siina kyembaagaza kubanga obunaku butandisa obbeeyoleka mu maaso. Wali atanayitako mu Kyamanisburg? waliwo akazi emimiro. Kyamanisburg. Swite mukazi emimiro alidde krokodayiro. Okuyimbamu. Mwogere erinnya bw'aba si gwali mukungula omanyi gwe ne Violence omwadda ku munne. Naye nga nzitowa nnyo ggulu 5 neeguza omutwalo. Nedda teeka muno. Badde bagulanze. Leeta omutwalo gwange gwe neeguze tuguteeke wano tuweze. Ajja gununule. Tubatwala mama, abadde ayagala nnyimbe ngangula 15,000 nze nna. Mukwano toleeta nsawo. Toleeta. Ekiki? Nawano wali. Nawano waliwo. Nakola ki? Nze nasaazi. Neeguze mutwalo abalina oleeta ezisingakaawo. Leeta. Ekyo kyeggwe. Mufudde. Ekyo kyennyini. Ensobi mwakola nnene nnyo. Taliiwo ono mulala. Ono muganda we. Naye bannaye mutufu ensobi mwakola nnene. Ne muddira enjovu zonna ne musiteeka ku sayidi emu. Oli waleti bwekalira ng'oli akuba essimu. Essimu bwe ziggwayo ng'owa waleti asumulula. Bannaye. Nedda kiri bwe kiti kale nedda linda abaye mulinde nedda mulinde
kale omuzannyo okubeera feya nedda tugenda kuddira enjovu ebbiri eya shifa n'eya ibula tuzaawule n'abagole tubaawule oba ekituyisisa obubi bagole nti nze nabbanja mpakula entalo ku bbeeyi rayisi bwekeke bagambe wano abantu mbuki nabbanja wakula entalo ku bbeeyi rayisi yakonjedde mazima gennyini ompaayiriza twawule abagole twawule bamishifa ne anko ibra ye nedda kiri bwe kiti wulira agambye ekyo kigwe teriyo ejjusa saagala otandike kusala bigambo wano teriyo ejjusa ndeeta ekiteeso wano anko ibula agambye mami shifa sigala ewadde oni adde ewa cheya mukigana mutyamwe mwamuwanika yeyereeta bambi yeyereeta era bwasazeewo aveeyo mu bujjuvu nkwagadde tonjiwaayo oyagala tugule naye ng'ozitowa tunaakusobola Mavini ani akuwadde olukusa olwogera abati mucheya yogera bakugule ekituufu kiri nti nedda tusigale nga bwe tuli oyo naye atuwalana andaba omulala agambye atya noweli nyokaayana biki wali tolaba ttiimu doni dayihadi bannange zino mitingi zinaasoboka olwaleero dwo ogwokuna kunaasoboka naye nga tunoonya ssente emeka ziri ku mobayiro naye eryato lyewunzisa eryato ligenda kubbira mpozi kuli tiimu doni eya ayinza n'obba waali ansingo zeetaaga nkola ka buntu ozi omuntu ali wano n'azituwa kaali naye ate n'azireeta ku ssimu kitegeeza yejjeeko yeerekereza bambi n'apaaka essatu ebitaano nedda ayagala naye anti naye azeetaaga gayisi mulekenga ebintu ebimu okwerinda kituufu tetwerimbe sagala mulimbe nange kati mpulira bubi tokitegeera essatu nedda mukwano sente nyingi nnyo naye naye abadde akola ki wammeezi 13 tetuteekako tugende mumaaso abaaye tukyali ku kiri muttu muno ndabamu akapapula kamu baabadde kyo eno yeyakyeyo badde oyagala gyongereramu yeyakyeya oli mulabufu nnyo naawe
ebitabo bane wandika musumulule ensawo batiimu ddoni ne batiimu kyeya bagamba ki huyo timu ddoni era wakyali waye kwata sente za timu ddoni tebakuba timu ddoni Andi muba kunkumalamu obugunde bubiri walikamu leeta ebyokulya olabe yisa obubba olabe jangu ogisome twakoowa okuwangula yo tuyinza oddubawa mweyisaako muli mu kweyisaako muli mu kweyisaako tuyinza n'okukakaza ne tuwongeramu buto Kalida wamami agambye eyali akulembedde okudda emabega katubalinde jangu osome komenti Bana basindika sente. Naye bannange tebannasindika bakyaliwa eyali akulembedde okudda emabega saawa ejja mujja kiwulira Kalida gyebaleko omukwano gy'otuusaako engalo ng'otayipinga ku keyboard ŋŋamba eyo essimu naye naawe shifo tugamba nti okay waayo kyoyina okay okiwaayo naye waliwo gw'olaba nga bambi naye omunyazi okay abaye mukalidde tuyite amaje nze abatiimu menta mwansobera be basooka kukulembera ani oyo musobe erinnya ndaba oba muyisaamu eggaali oba muleka muleke ayogera mazima maama abayeekera wano bangi daihadi ine bannaye omwana oyo mugambe nze nina gate pass kukyayagala mwe mutuule wansi daihadi weetereese mutuule wansi buli kugundi babutwala ndooza nga ndi ngalengera Zendex yes naye nga muli mutya gye muli bannanga aba online mikwano tusaba ku ssente Uncle Ibra agambye waleti egudde ng'ajja tusaba ku ssente tiimu menta mukikole bambi batiimu ddoni mununule akabbo kammwe kali bubi kaakati ekiki abange Zendex tutayise okulaba Zendex ekiki bamumanyi bulungi mumuwe entebe Zendex tanafuna watuula makatya Mike olagawo mbadde manyi onziruseeku kati mbadde nkukaba nze kennyini naye nga bannange naye nga tusooka okwebaza abo batuwagidde n'abakatandika okutuwagira mwebale nnyo nono antifula tuwaddeyo akakadde amazima bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala
oli antifulu mwebale nnyo mwebalire ddala nako kagatteko tezajjidde ku ttiimu zajjidde ku ttiimu mukolo maama yatutunya tetusobola tetuyinza mwerabe yazuukuka meeting ebulako eddakiika 3 eggwe n'alyoka akikola ng'abuuza abatiimu kyamani mulina mmeka ati nkikuze kakadde ng'onzikira kifa ali ku ttiimu ki yagulako yabukaddewo 2 n'ekitundu kyova olaba nagambye naye nga bambi atuwagidde yatuwagira bannange yatuwagira oyo yabikola mu kwanjula muganda wange nakati ali naffe naye atwetondedde agambye tumusonyiwe olw'ebimuvuga emirimu yasoose mu kiri muto Kristinagawa tuba tumuyimbala basi leero basideeye agi yali we Dubai oba agi yafuna obuzibu temubanga mwamuteega mulabika mwamutiisatiisa agi mulabika mwamutiisatiisa omwana oyo yatuwanga ssente naye nga twebaza mwenna abatukoledde ebirungi abatuwagire nakati nga bakyatuwagira ati ekifo kiweddeyo ebbaasa eriwo ekitabo kyangu kiriwo ekitabo kiriwo kiweddewo okituddeko ekirala ekitabo kibaddewo kiri abeerere ddala abusente kale agire mu anonymous kuba sente tuzeetaaga njagala ekitabo ekibadde wano kiriwa kyenjagala kirimu ebbano ampa ebbaasa yokka abakatuuka tulina kubanjulira nti ekifo kyo tukimazeeyo full payment ezibadde zisigadde oba embaga oba mulidde oba temulidde mugendagenda wali mugale ne muzina amazina mukomewo wano mujja kuba amazina mukomewo baasi naye nga kiweddeyo muzeeyi eyatusuubiza twebale tumwebaza ebyensuso mukubereko mu ngalo kubanga muntu akubadde akatebe ate gwa ttiimu toyatula obadde obulako katono beera ne baasayo eyo ziteeke mu gundi tugenda zitwalayo so naye nga gyemuli zino balundi gyo baziraba zino tulete fire extinguisher mavini ompalana extinguisher bw'otokota mu lubuto nga tuleta fire extinguisher ng'owona ojja tereera yes naye nga balundi ezo baziraba zo muzibalageko eyo lonchi eyo twabadde ebimuli bibi tubadde tulonchi nga happy family mubirabe ebimuli ane bw'olwala olubuto nze nga nina eddagala lyo agwa ebigo alimba oyo alimba lava
Yes. Team Don. Team Don. Nenga nyiga bulungi. Nabalala banyiige. Mukubera omunyivu mukubere mu ngalo. Yes. Abanyivu bwe bato bannange twenza tweyanze. Sima bazitoddemu aba Team Don. Ejechi. Abali ku online mwasalawo kutuviirako ddala. Yashe kyaliko ngeweddeko. Webiguza kuteeko webiguza. Tuyinamu ka webiguza katera otukolera. Kigongo Agnes agambye even abirako nnyo. Oh, Kigongo Agnes, oyo Team Don. Ozirabye obazi. Oyo yatandika Don wano. Andi ono nanyini Don. Bannange, wante tulinawo ku batiimu Peyanza tweyanzike Team Don ha. Eddie Boy nzije. Wabala Team Nedi Boy wa Don. Naye wa Don. Ona bawadde etaano. Oba oyagala ki? Nani obwakutunuulira. Balance woyo. Wazzo ovungisiza ng'okimanyi ba. Ono omwana agamba kusirika. Team Don kyekyo kiriya abikozi. Bannange. Wano tulinawo ku batiimu menta. Owanike emikono tubalabe. Nabagambye tiimu tugirimu aba muleete sente. Sente. Nfukamire. 15. Wa obugala bwa tiimu Cheya. Nyenya ku mazina. Yes, nyenya ku mabya. Mama tweyanze nnyo tweyanzeeke natambulanga naawe. Wanje sebo. Nkwagadde taata. Webale. Hey! Timu gy'otambuliddemu y'empanguzi yokka wano. Ono yetaaga kusinamu ku mazina. Oyo Team Cheya. Ekyo ekyamazina twakikulekera ewaffe. Bwe ne menta mwakyekwata. Nedda. Nawe kennyini. Ogenda kweta ku macupa. Si gwe weekaaliwo, si gwe wa menta. Menta vaayo. Menta jangu. Tuziriremu kuba tuwadde ssente naawe. Ate no menta bamuwe webiguza. Menta. Nyenye ebidensi ekutye. Yes. Webiguza. Yes. Kasukayo webiguza menta muwemu. Kana kayimba ke kakyasinze wano. Soba nakeera birakali. Naye sikamanyi. Naye mwana Ebulono naye. Kandekerawo okubalabala. Abantu ko bava ne batugira. Bo baleete bulesi ssente. Muleete bulesi ssente tubale ku last. Ebyaddala. Ayina essimu agikwate. Ow'oluyimba aliwa? Tubijjeko bino. No. Bino byawebuuza si bya luyimba, si bya mu matu. Junior, totufitina. Twagala sound. Timu yonna. Amazina. Oyalukuba wuuli. Olaba Mike oli kyakaye mwana. Ngono bw'otuula nanyini lwazi.
Temyutinge. Junior. Omanyi fitina gyalina gwe. Junior okuba yatuuse wano atwogerera. Ogenda kunyiza abagagga baffe naawe. Bano Mama Shifo banja mu kitundu agwa nteziwera zo nteziwera 5 mali nya kujja mu ebi timu za yawuse otushegedde za yawuse ama omanja 5 kwako omanja 5 timu za yawudde webale Bannak. Wa timu mtumenta. Aliwa. Aliwa. Omugenyi. Yatuyimbidde. Yatuyimbidde. Wamagwe. Mwaka zindalo tulabe. Mwaka zindalo. Ya mumanyi. Bangamye kuwa muzindalo. Boli timu ki? Doni. Tufudde. Nakugambe percentage eriwa. Atuyimbiremu. Oyo. Kati akazinda katu ekyo kyoka ansi mmala. Akazinda kakomeo. Ejeshi? Tebantege zemba na byedda. Zomanyi naye bamalayo nga olunga lumu. Omwana yebiguza sana kubera timu Doni. Nedda. Abo ba timu Kati nayo yakala muogereza mu mubbe. Naye bannaye mwe muli agalizaako ddi. Nenga aba timu online bannange mwebale nnyo. Mwebale kubeerawo we tuli nnyo mwebale kubeera meeting. Meeting mwebalire ddala. Online abakatwegattako mulamwa gwe guno gokka. Tebatunoonya ssente. Eriwo. Bannange wetwogerera kiri mutuye bamutwala. Chairman's bag. Chairman's bag. Eziri munzimanyi. Abana chairman's bag abana weri wano owe. Temuli batwongere. Chairman's bag temuli sente. Twetaaga sente. Wali atannateekamu. Atannateekamu mumanyi naye agenda kuteekamu. Chairman's bag eri. Money. Money. Bwisa akabbo. Sorry dear. Naye nga tweyanziza tweyanzike. Olina ku macupa. Ana ali ku macupa. Thank you Sebo. Tweyanziza nnyo mama. Hey! Eno waliyo sente mmwe. Hey! Hey! Mama tweyanza nnyo tweyanzege. Waliyo mulale. Oh, tweyanza nnyo tweyanzege. Obugalo obugalo. Ezo engalo zibulamu nammwe. Obugalo. Sibanya zibaluma. Ate eno. Nayiseyo ddeyo. Jako Marvin yeyansaze ensawo. Naye tugendera. Ze. Yes. Naye yafunye akatebe. Ngo simulaba. Zende kisimu mwada akatebe aliwo. Yayiseyo buyisi. Ayiseyo buyisi. Nenga Ibrahim akazinda lokonja kutobuzeeko. Olabe ekizibu obedda kye neeraliikirira. Nze nkiviiramu wano. Aizo za chairman's bag. Mbadde neebuuza nti olwobona akubiddwa yaabwe.
agenze n'agamba tiimu cheya mu kifo kya chairmanizi bbaga kati mbadde nfunyemu okweraliikirira tiimu ekusikiriza yingira oluggi luggule tuwandiise essaawa zonna Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa